Olunaku olwaleero enteekateeka ey'okutimba enkala z'abalonzi wonna mu ggwanga lwekomekerezeddwa mu butongole ng'eno ekulungudde ssabbiiti 32 ng'egenda mu maaso. Okuva enteekateeka eno yatandika, abantu bangi bazze bagikubamu ebituli olw'ebirumiro ebingi ebizze bijeyolekeramu. Gamba ng'abantu bangi amannya gaabwe okuba nga gakyusibwa ne gasindikibwa mu bitundu ebyewala, kw'ossa omuwendo gw'abantu abaafa okulabikira nga mungi ddala mu nkalala zino. Olunaku olwaleero tutuuseeko mu bifo eby'enjawulo awatimbwa enkalala zino, wabula tusanze omuwendo gw'abantu mutono ddala nga n'awamu enkalala zibadde tezitimbiddwa. Ku luno naye kitwewuunyisizza okuba nga omukyalo w'akakiiko k'ebyokulonda talabiseeko, maybe osanga kireetedde turn-up obutabaawo oba abantu obutajja, kubanga batuuse wano nga tebaliiwo. Ssentebe wa Bulange Zone Ssenkumba Christopher atubuulidde nti mu kitundu kye abantu bajjumbidde bulungi enteekateeka eno newankubadde waliwo agamu ku mannya g'abalonzi mu kitundu kino agaasooka okubula ku nkalala zino. Waliwo pages ezimu ezaali zitafulumidde mu register, naye era Electoral Commission yakitereeza ne baziweereza abantu abo ne bajja bacekinga amannya gaabwe nga mwegali. Kyokka ono atubuulidde nti akavuyo akazze kalabikira mu kulonda okuzze kubeerawo nako kakoze ky'amaanyi okukanga abantu obutajjumbira nteekateeka za kulonda nga batya okukosebwa mu mivuyo gino. Nga bwe tulabye abantu nga beekuba emigo, beekuba amayinja, kati abantu balimu okutya era bwe baabiraba ku mikutu ne bagamba kano oba kabadde kamyufu nga ka famire emu. Abantu ba famire emu ne beekuba bwe batyo, kati ate kali akalimu ebibiina by'ebifuzi ebingi. Kyokka abamu ku bantu bakukulumidde akakiiko k'ebyokulonda ke bagamba nti tekakoze kimala kusomesa bantu ku makulu ag'okwetaba mu kulonda, ekiviiriddeko bangi ku bantu okulekebwa ebbali mu nteekateeka ez'enjawulo. Ate nga luli emabega olaba nga bagendanga lusi ne bakozesa telefoni nga zino ne baba nga basosaizinga abantu bulungi nnyo, bateeka mu mawulire ne bateeka naye ku luno mu butuufu byakwefaako bwefi. Olwaleero olunaku lwakebera nkala z'abalonzi teziriiwo, tetulina kye tulaba era nga bw'olaba ekitundu bwe kiri wano w'olaba tuyimiridde watuula. Bano bagasseeko nti n'abantu abaakwasibwa eddimu lino nabo babadde babisi ddala nga bye bakola batankana bitankane ekyoleka nti yandiba emmanduso ey'emivuyo mu kalulu akajja. Abakozi be baakozesa ayiza tebaba traininga bulungi oba baabalonda mu ngeri etali esaanira, kuganga tebalina bumanyirivu bumala. Electoral Commission netwongeza obudde naye nga tekoze ku nsonga zino nekigenda kuba kyakusoomozebwa. So tusaba batereze sisitimu yaabwe kubanga kana akalu ke tugenda mu itise process. Mu mbeera y'emu abakulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Lwengo bamaliriza enteekateeka z'okukebera enkalala z'abalonzi era bagamba nti enteekateeka eno ejjumbiddwa. Ejjumbidde era mbebaza nnyo Abannalwengo, mainly politicians bakunze nnyo abantu okwenyigira mu kino. Wabula mpozi okusoomoozebwa kwe nasanzeemu nga waliwo abamu abali bakola transfer mu nkalala zino tebaakomyewo ate. Gye buvuddeko omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Julius Mucunguzi yategeeza nti amangu ddala ng'enteekateeka eno ekomekerezeddwa baakutandika okuwuliriza okwemulugunya kw'abantu bonna era ng'obukiiko bugenda okukola kino bwakuteekebwa ku buli ggombolola. Tujja kukola buli kyonna ekisoboka okulaba nti ensonga zonna ezireeteddwa nga zikwata kwabo abagamba nti siri ku register ate nina okubeera nga wendi bantu te polling station gye saasaba nasaba okukyusa ne batankyusa, ensonga ezo zonna zigenda kuyitibwamu zigonjoozebwe. Wadde tugezezaako okutuukirira abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda okutubulira ku nteekateeka eno bwetwambuddeyo n'okutwaliza wamu n'okutubulira ku ki ekigenda okuddako, wadde babadde mu ofiisi zaabwe mpawo kwanukula kwonna kwe tufunye. Paulo Bakabulindi, BBS Terefayina, ageesigika.